kutegezaako twagala okubatenga tumenya ebimu ku byasobola okubatenga bitambula mu mwaka gwa 2020 abo oba oli awo nabo onjukizaako byojjukira mwaka gwa 2020 mu kisaawe kya Kadongokamu kyokka. Era omwaka twasobola okubatenga lutandiko gwa January 2020 twatandika n'omukulu gwe bayita Fred ya Sebata. Yali asobodde okubatenga ategeka ekifo kye bayita amadaga Fred Sebata, era yatandika side ze ejinja mpola mpola. Yali yekulisa obulwadde bwe yali asobodde okubatenga amalako omwaka mulamba. Era omwaka tegwasobola okubatenga mutambulira bulungi nnyo nti ekirwadde walu n'amabanja omukulu gwe bayita Fred Sebata mu kisalo kya Kadongokamu kye nkutegeezaako. Bingi nnyo byasobola okukwata bitambula. Twasobola okubatenga tujja mu mwaka gwa mwezi gwalinga gwa kusatu omukulu gwe bayita Dr. Fred Sebali asobola okubatenga akyusa eddiini n'ayingira eri obusiraamu ne yeetuuma erinnya lye bayita Ibrahimu. Awo nno era omwaka guno gwennyini asobola okubatenga afulumya n'oluyimba lwe bayita Useful Idiot omwezi gwali gwa Septemba 2020 era ng'agamba nti ng'ombe naye ejijja ku mukyala gwe bayita Namboze we yali avuma mukama we gwe bayita Balamu. Awo nno era omukulu Dr. Fred Sebali yawangudde awaadi ey'abayimbi ab'enaalemu abasinze mu kibuga Kampala gwe nkutegeezaako Dr. Fred Sebali abajjukira obulungi. Dr. Fred Sebali naye omwaka naye asobodde okubatenga aguliramu omwasi embeera nga wesobodde okubatenga etambula. Era omwaka guno gwennyini yafulumizaawo n'akayimba nayogeddeko n'omulaalo munywanyi waffe oyo Dr. Fred Sebali. Abajjukira omwezi gw'okutaano omukulu gwe bayita Bobi Wine yasobola okubatenga akola ekivulu. Awo nno yasobola okubatenga akola ekivulu yasimbira omukulu gwe bayita Amani Basude n'ategeeza nti ono omusajja ali muziranye yasobola okubatenga akola bingi nnyo. Awo nno abajjukira akayimba ke bayita Basi Dunia. Era omwaka gwennyini yasobola okubatenga agendako side z'e Bubondo okubatenga alambulako mama wa Amani Basude. Era mwezi gw'omukaaga bajjukira obulungi olutalo lwa Paul Job Kafeero. Mbajjukizeeko ebigambo Paul Job Kafeero byatambula bitya nga baagala okubatenga bamuziikula olw'embeera nti abaana enkaayana y'akasente yali ekutte wansi ne waggulu. Mbikuyitiramu kuba okyabijjukira olutalo lwayo lunene nnyo n'esooka owulire ebyasobola okubatenga bitambula bisirikirwa. Naye okwegamba obwongo bwabwe okumanya era basiru bwe nazaala ne bagamba ate kaakati Kafeero alabika yali tayagala mukazi ono, alabika ndowooza yali mukwano gwe. Ebyo byonna kati babyogera kubanga ensonyi zibakwata. Nze banvumanga bugumba kati balina kyakunvuma kirala. Naye nze njagala okukakasa nga nze siri mukazi mutiitiizi. Abamanyi bonna siri mukazi mutiitiizi ate siyimirira mu lutalo. Nze neddiranga bisiyimirira mu lutalo nga sirumaleeko. Byawongo bye bibasumbuwa. Famire yaabwe ejjudde sitaani, omuzimu gubabonyaabonya. Banoonya kusima musajja magombe kumuteekako madagala gaabwe na byawongo. Era nkoowoola abantu bonna abaziika Pawulo nga bwe mwakungana ne mumuziika mujja mubeewo nga bamuziikula bamuteekeko ebyawongo nga mula. Aya basi oyo no yali omukyala gwe bayita Bisirikirwa nnamwandu Hamani Basudde. Baali bakaayana okuba tebaziikula Hamani omukulu gwe bayita Paul Job Kafeero ne tebyasoboka. Era abaana bakyali mu kkooti akadde kano era bakyatambula olw'ensonga ezizasobola okuba ate nga zitambula wadde ng'omusika wa Paul Job Kafeero yavaayo nga yeekokkola maama we Bisirikulwa ng'agamba teyazaala. Ekisooka teyazaalira muzeeyi. Atwesonyiwe atuleke. Atwesonyiwe sijja mwogerako bingi wadde ye yanjogeddeko bingingi n'agamba ndi duplicate. Naye ekyo sisifaako. Ebigambo bingi banjogeredde bingi nze olaba mukama wange nga bakanteeka ku musika bali bagana kunzita. Bali bagala kutta? Naye nga sirina musango nali nkyali mwana muto. Era nze nkulidde ku masomero naye nga banteekeyo wala gensomedde. Aya basi yali ya story ya Paul Job Kafeero asobola okubatenga etambula. Nkutegeezako omwezi gw'omukaaga era Bobi Wine asobola okubatenga akola show gye bayita Freedom Show. Awo yasobola okubatenga ayimba ennyimba za Paul Job Kafeero abayita ab'emikwano abakajjukira obulungi akayimba akasobola okubatenga katambula mu mwezi ogw'omusanvu. Waliwo olutalo lw'oluyimba olwali basobodde okubatenga bakaanira abayimbi ab'enjawulo. Waliwo omukulu gwe bayita Mulindwa Vumbi, William Kibuuka, Haji Wamala Kyolaba n'omukulu gwe bayita Fred Seremba. Waliwo n'omukulu gwe Eddie Buyondo baali bakaanira oluyimba olumu teyenkanika. Oluyimba olwo baali balukaayanira we byaggwera naye n'enkaayana akadde kala zikyatrendinga mpola mpola. Abajjukira obulungi omukulu Matthew Solokaga yasobola okubatenga afulumya oluyimba muka kitaffe era yasobola okubatenga ateekawo akakadde kalamba n'ategeeza omuntu yenna ayinza okubatenga ayogera gwe yali ayogerako ajjamu akakadde paka n'akadde kano tewali yali avuddeyo kubatenga ategeeza muka kitaffe yali ayimba ki.
abajjukira omukulu gwe bayita Dr. Gerald Kiweewa yasobola okuba nga asibibwa mu kkomera ennaku zaali nga 5 yasobola okuba nga amalayo munywanyi waffe oyo. nga tukyagenda mu maaso ndowooza omulide bwe tuba tugenzeeko mwezi ndowooza gwali gwa 8 omukulu gwe bayita Hassan Nduga yasobola okuba nga akwatibwa olw'okulemerera okusasula ebbanja lya miliyoni 3 mu kibuga Masaka era bamukwate mu Saboside z'Eruwengo eyo. Abajjukira obulungi ebya omukulu ono Hassan Nduga ayaya Hassan Nduga twasobola okuba nga tumufunakaawo ng'ategeeza nti Manerenda yamukola ati asooka owulire alina okwebeereramu naye ekyokummanja ebbanja siriganye naye ate kati yayagala nzibe covid yatamulabye pulezidenti yasiba ebivvulu byonna tannabita kati tugende tuyimbe ku mpaka tutegeke nze ng'omuyimbi sinnafu eddoboozi weeriri ennyimba nzirina abantu bazimanyi tusabe kimu gavumenti esumulula abayimbi kuba naye eringa gye twakosa oba twagivuma kuba tetusumulula abalala bonna bakola kyali miliyoni 3 ate kayinga lwakuba yayase naye amanyimbu bampa amanyi nabuli obuwumbi bwa movement kati yadidde amagoba sente zeyampa n'azungiramu amagoba n'abala miliyoni ameka kati amagoba aba akoziga miliyoni 10 simanyi oba ne banka bwe zikola naye nga amagoba aba akoziga nakkizo manyi omuntu waba akola miliyoni 2 olina kulaga miliyoni 3 ye bwe bakola kuba ne ziri ez'amagoba yeetalaga nti ogera teekamu ki abamanerenda bwe babeera aya basi ngutegeeza mu kisaawe kya Kadongokamu kye tulimu kyokka abajjukirira omwaka guno Hassan Nduga asobola okuba nga ategeeza yabigamba Bobi Wine wabula Bobi bw'ali bawangudde era tajja kunfuula mulabe we kuba nze siina mundu ate ziri wa majje ndi muyimbi naye ndiyimba ebirungi byakoledde Uganda n'ennyimba ebirungi byayambye abantu nga mbiyisa mu nnyimba ku kiseera kye kino ekiseera mbadde nnyina bye nnoonya ng'omuyimbi nnoonyeza famire yange ngireseewa nnoonyeza nze naakagwa ku accident 15 bukyamba mu nsi naye sirabangako muyimbi azze mu ddwaliro n'agamba Hassan Nduga nga walabye otegere sirabangako muwagizi yajja mu ddwaliro n'agamba Hassan Nduga wabadde otufuddeko waliwo ennaku ze bangoba mu nnyumba nga Land Road sirabangako muna Uganda yagamba mbu Hassan Nduga bamugoba batya mu njunga ya Hassan Nduga oyo era omwaka guno gwennyini omwaka ogwedde 2020 Hassan Nduga yekokola omukulu gwe bayita Bebekulu wulira Bebekulu bukyayimba simukubiranga ku simu simusangangako maaso ku maaso ne mubongako nze mbadde nnyimba byange ebintu bizibu simumanyi ng'omuyimbi omunene legend mugera mwenjijako jilaga dijajja w'abayimbi nenyizaako bakamiliyoni nga Bebekulu mumanyi ng'omuyimbi gwe tulina okwebuuzaako naye ate kinnumye nnyo okukwata akasimu akasoose mu bulamu bwange ne mugamba baŋŋambye gwonsasula n'agamba genda ogambe yakussa ku lisiti kyokka nga lisiti yagirina otegedde kitegeeza abatazimba abazimbulula kati nze nkya naddamu ntya mugambe nti muzeeyi nzize kuba nze muyita muzeeyi be bakulu mu music abandira otuwabula nti temukola kino mukole kino yali amunyaze sente miliyoni nga 3 ze bali batambulidde ku trek nga batambudde ne muzeeyi ayaya abajjukira omwezi ogwali gwa 8 era omukulu gwe bayita Wile Mukaabya yasobola okuba nga akabira mu kamera ng'agamba nti President Museveni tasobodde kuba nga amuyamba wadde ng'agamba nti alwanako mu lutalo side z'Eruweero eyo wadde nga President tebasobola okuba muyamba. Wile Mukaabya ekyaga bayita Mama Fina yasobola okuba nga amuyamba omwaka ogwedde Septemba abajjukira olutalo olwa famire waliwo omwana yasobola okuba nga avaayo ng'agamba nti mwana w'Abasudde gwe bayita Katende yasobola okuba nga avaayo ng'ategeeza nti mwana w'Abasudde wabula mama w'omwana yasobola okuba nga ategeeza ye tazaalangako mu Basudde byali bwe bituwulira gwe bwe natuukayo ewaka maama yennyini maama wagamba wafiira taatawo yafiira ku kkubo naye wadde olina kusigala maama wali oli mu kubyala waliwo maama natambula ne muva mu maaso ne muviira nintambula ningenda kyantwalira ebbanga obutali mukujja mu maaso omanye emyaka gyo omanye omwaka gwe bazaalirwa omanyi Basudde yatandikira okuyimba omanyi gye namusisinkana gy'ogamba mbu nakuzaala namwandu w'Abasudde wamugambako ekigambo ekigamba nti nakutwala ewammwe kawungeezi n'enkusongerawo namwandu w'Abasudde osobola omumukomyawo wano n'oddamu ebigambo bye wamugamba nga nsaba okutuusa okwetonda kwange ye mukulu oyo yasobola okuba ate nga yeetonda embeera nga yaggwera bamutimpulamu wulira fetujja kukwata tulya obugere
aya basi abajjukira okitoba omwezi ogwo mukulu gwe bayita Muzaidani Mugula yasobola okubatenga atwala omuvuka gwe bayita Famous Omuzibu olw'okuba teyaddamu oluyimba lwe bayita baala bataliiwo yali amutwalaganya akadde kano bakyetwalaganya mpola mpola yali atusuubiza nti omwana agenda mutwala mu kooti era omwezi ogw'ekkumi abajjukira obulungi Pastor Augustine Yiga enono yatufaako nga yayamba nnyo ekisawe kya Kadongokamu era nga abayimbi bannyuba yasobola okubatenga akwatako abajjukira ebise bya Livingstone Kasozi basobola okubatenga bayimbako bonna ne bakitambuza ekintu kyabwe kamala okubatenga n'ennyamu kati ne wano omukulu gwe bayita Vincent Segawa omwaka ogwo si wagambye bannange ayaya kamala okubatenga mpumulamu kati ninyo naye nga nkutegeezaako ambulera ye wetubadde tutambulira bwe nkutegeeza omukulu gwe bayita Vincent Segawa naye omwaka gwa Kadongokamu ogwo guwedde yasobola okubatenga ategeeza nti endongo ya music asobodde okubatenga aginnyuka ng'agamba nti ejjudde sitaani Vincent Segawa nasobola okubatenga ategeeza naye yasobola okubatenga asiramuka era ng'ategeeza abayimbi bonna okuyimba bakuveemu kuba tekuyina mulamwa yagamba bw'ati Vincent Segawa esooka nasiimiddwa abantu abamu okuba nga natodde shahada n'ensiramuka ate n'ensanga era challenge endala ti n'abanvuma gye bali aya base era yategeeza n'ennyimba z'okuzijja ku YouTube era zonna yazijjayo ate gwe ogambe nti ndi mukyamondese music kati nno n'okumusiimuulako ku YouTube musiimuddeyo era taliiyo gwabadde asuubira mbwe olina kubeera ku nnyimba zange osanyuka okola otya ondeetera ebizibu nze natodde shahada nsiramuse noonya bukkiriza noonya Katonda kye yantondera kyeki si kuyimba si kusanyusa bantu si kubendesa si kubafunisa mbuto si kubakolamu mirimu mikyamu ye mukulu oyo gwe bayita Vincent Segawa obubaka kikaabala tukyalinze tulabe embeera nga werasobola okubatenga etambula ye yategeeza nti ebintu by'endogo yabivaako ye mukulu oyo mwezi gwa Novemba we twasobola okubatenga tuguyinga omukulu gwe bayita Disani Kasasa naye yafuna akabenje yali ava mu kampeyini z'omukulu gwe bayita Mbidde esaidi z'empugwawo piki yamusobola okubatenga emukoona naye yasobola okubatenga naye aterera Mathasu Walukagga omwaka ogwo naye n'asobola okubatenga ategeeza agenda kwesimba ku bwa meeya ye mwimbi wa Kadongokamu ndowooza yeesimbyewo Fred Sebale nga bwe nkutegeezeza yasobola okubatenga akakasa ayingidde NRM nasobola okubatenga akitambuza mwana wala gwe bayita Nansubuga Diana mwala wa Livingstone Kasozi asobola okubatenga agobebwa ku bijja by'abajjajjaabe maama we yamugaana okubatenga alima ku bijja yemu ku mbeera yasobola okubatenga etambula bingi nje byasobola okubatenga bitambula naye gwe ki ekyakkolera amawulire abajjukira obulungi nga Bobi Wine agezeko saidi z'ebubondo yayogera bw'ati so ne bw'obeera oli eno mu kyalo temwenyooma baganda bange mwekiri ate mugende maaso nga mubeereramu maama w'abasudde ne famire y'abasudde kuba yatuwa ekirabo ekitayenkanika mugende maaso nga mwagala oyo maama nammwe kennyini mugende maaso nga mwagalana mwebale nnyo tuwuliriza tugendagenda mangu kuba tumanyi tujja kuba twakavaawo ate abasirikale bajje bagambe abadde ayagala kiwano naye ate mujjukire nti muli kwammwe era mwebeereremu ebisigadde mujja kuba mubiwulira ku rediyo aya basi banabiwulira ku sentinale we yabagamba anti mwamuwulira awo yali bubondo ng'abategeeza toyinza na kwerabira vise amukulu bagwayimba muyita Sebale yayogera ebigambo bino sooka obiwulire muyimbi wa Kadongokamu kakasa eggwanga ti nasalawo oluvannyuma olw'okwogera n'omulaalo nentegeera bye nali simanyi nganze omuntu mubaka w'abantu era omuyimbi w'eggwanga era omuyimbi w'ennyimba ezisomesa kubanga nsimba nga nsaaga busaazi ebintu by'ennyimba ku bibeera byebyo nensalawo neŋŋamba nedda omuntu omutuufu nendaba ekitangaala ng'alina kubanga ayambala bw'ati ng'atambula bw'ati kati ng'omuyimbi wa Kadongokamu badde njagala ntwala omukisa guno okuwabula abayimbi ab'ebika ebirala mu nga Ronald Mayinja ti okuyimba kwe kulungi oyo Mayinja in fact ye muntu omu ku bantu bensinga okutwala nga abakulu ennyo kubanga ebigambo alina ebigambo ebirungi ate nga by'amaanyi badde nkuwabula nti lekera okuyimba ebigambo ebyo binene ng'obyolekeza President Museveni ne gavumenti eya NRM badde nsaba byennyini byoba ofuula obe ng'oyimba ebigambo ebirungi kubanga ono Katonda yamutuma mpabula omuyimbi
Bobi Wine nti omulamwa gwaliko gweyandyetaaze gulabika gukyali obudde bwagwo bukyali. Aya basi. Sebale bwagamba ate engero twaziwuliranga abakulembeze ab'enkya be baliwa. Aya basi nawe osizira okubategoliza negataako mbulire mboozi kyeyakolera mu Kadongokamu. Tuli mu Kadongokamu yekka oyinza ogamba mbu ate ebya John Black nga sibulidde Kadongokamu. Agamba ate nga oyogedde ku Bobi Wine yagenda wa muyimbi wa Kadongokamu basudde. Sigambye nti ate Bobi Wine ngambye nti yagenda wa basudde. Okitegedde bwe tutambula sweta we.